njagala okutuusaako obubaka bwa Katikkiro bwako era mubadde muwuliziganya nnyo ku nsonga eno naye asaaliddwa nnyo nti tasobodde kubeera naawe wano aliko ebizinga eby'essese nga Ssaabasajja yabadde atonedde abantu b'essese amaato ga ambulensi ku nnyanja. Kale Katikkiro abaddeyo n'omukolo essese eyo naye akutumira nnyo. Nga bwe muwulidde ettaka awo Ssaabasajja yajja okuba n'akyalira omukulu eno n'asimba n'omuti wano. Okusimba omuti ogwo bajaguze emyaka 25 bukyanga ssomero litandikibwawo oba akabonero akalaga omukwano Sempala Kigozi Semba mwalina eri Obwakabaka naye ate nga kabonero era akalaga okukkiriza Ssaabasajja kwalina omukulu ono. Omukulu ono tebamuyita ssajja lya Beene lwa bwereere, bamuwa erinnya eryo okusinziira ku byakozedde Obuganda, obw'obwagazi bwalina eri Obuganda, ate n'essuubi Obuganda lye bumulinamu. Essomero lino okutuuka wano okubeera eryekula bwe riti kabonero akalaga obukozi n'obuvumu n'obumalirivu obw'omukulu ono. Ssebo Semba wakitiibwa weebale butaswaza Ssaabasajja. Ogw'ekijaguzo ky'emyaka 25 weebale kubeera kyakulabirako kirungi eri abantu baffe okubeera omuntu omukozi, omuntu ow'empisa, omuntu eyeebuuzibwako ayamba ensi yaffe ate okukulaakulana nga tusinziira ku mpisa zaffe ez'edda ez'obukozi, ez'empisa ennungi n'ebulungi bwansi. Mumanyi bulungi essomero lino baali Bulamu Aiden nga liva ku brother w'ekitovu eyakwatirako munnaffe ono mu bya fiizi n'amukwatako mukono okutuusa lwe yamaliriza emisomo gye. Ekyo nno ndowooza kyakulabirako kirungi eri ffe abantu era gwe mutima gwa Buganda ogutafa naye ate gwe mutima gwennyini ogwa bulungi bwansi. Singa naffe buli omu asobola akwatako ku munne ojja kwesanga nti ate ensi yaffe eri maasoko okusinga wano, kubanga abakulu abakwatirako omukulu ono abakwata ku mukulu ono ku ngalo be bamutuusa wano. Naye ate naye kutandikawo essomero lino alina bangi bakutte ku mukono mu ngeri eya bulungi bwansi ate ekibayambye. Mulabye omu ku bawala abasinga wano okukola obulungi era y'omu ku bibala ebiva ku mutima omulungi ogwasigibwa brother Aiden. Kale ssebo weewale butalyaza amanya abakulu abaakulabirira naye osiga ensigo ey'obwagazi okumbula bwagazi. Tusaba naffeeyo Katonda mu ggulu ate akujjukirenga olw'ebirungi by'okoze oviva omutima omulungi ogw'okwerekereza n'okuwa abantu abalala. Okujja wange wano anyamu ne bassebo kabonero akalaga essuubi ne amaanyi Obwakabaka obulina mu mwami ono.
ayoleseza ddala omutima ogwa Buganda ogutafa nga afiira ddala ku nsonga zetulowooza zizijja okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Kale nga mpulira kinkakatako nange okubeera wano, kubanga bwe tutawagira abantu nga bano ate naffe tuba tutukoze bulungi. Naye bwe tujja wano ne tubawagira mu nsonga zaabwe zonna, kibeera kyakulabeerako kirungi eri abantu abalala. Obwakabaka busiima era buwagira abo bonna aba balina kye bakoze ekyokuyamba kulaakulanya n'okusitula embeera z'abantu baffe. Abazadde, abasomesa okusookera ddala abasooka okuzimba omusingi omulungi, ate bannammwe kwe batabeera obukkiriza bwe mwalina mukulu ono, naye n'omukulu gwe mwalekawo bulungi nnyo ekisobozesa bannaffe okutambula maaso. Tweyanza abasomesa abaliwo kati olw'omulimu omulungi gwe mukola, kubanga essomero ligenda lifuna amaanyi mwaka buli mwaka. Naga amasomero amanene ge tuwulira nago gatandika bwe gatyo. Baganda balina olugero olugamba nti enzikookolima kalimagi. Kale tulinamu Obwakabaka osuubi lingi nnyo mu ssomero lino, naddala okuba nti ebigendererwa n'ebiruubirirwa by'essomero lino Obwakabaka bubyenyumirizaamu. Bwenyumiriza mu mpisa ennungi, mu buwangwa, ate n'okusomesa abantu ab'omulembe abavuganyiza ddala ku mutindo gw'ensi yonna. So mwebale okwasiganya bino ebintu obulungi. Amasomero agamu gagenda oluusi ne gafiisa obuwangwa bwaffe n'olulimi lwaffe, ne balowooza nti ate bakulaakulira. Naye ogenda okwesanga mu Luzungu tebaliyo bulungi, mu Luganda tebaliyo bulungi, kugamba ne babuza abaana nga bali awo bali mu makati. Naye essomero lino olabira ddala nti ogenda mu buwangwa nti bali bulungi, era neyanza abakuba abategese entanda ya INEM kiragidde ddala obuggumivu bw'abaana bano mu nsonga y'obuwangwa. Nze nga nze kinzisaamu nnyo essuubi nti omugigi ogujja ate muggumivu mu kutegeera obuwangwa bwabwe. Muwulidde bulungi era mulabye n'omuwala wano ate naye ng'avuganya ku national level, ate n'alyo bakolera ddala bulungi. Kale neeyanza ssebo okwasiganya bino ebintu obulungi, nga nze ndowooza kye kimu ku ngeri eyinza okutwala ensi yaffe Uganda mu maaso, nga tukwata ebyaffe ebyobuwangwa ate ne modernity ebirungi ne tubitwalira wamu mu ngeri etuli comfortable nayo, etusobozesa okuyiiya obulungi. Emirundi mingi abantu bavumirira obuwangwa bwaffe ate ne kiwa abantu baffe inferiority complex, tetusobola kuyiiya bulungi. Naye abaana baba nga bali comfortable n'obuwangwa bwabwe n'emisomo bagitegeera bulungi, kakasa bayinza okuvaamu abantu ab'omugaso. Neeyanza abazadde abaleese abaana ne obusuubi n'okukkirizaamu kwe bulina musasite bwerere. Bw'aba asobola okufuna diguli buyamba agifune. Bw'aba asobola okufuna PhD tumanya diguli emu tekyamala, naye twalira wamu tweyanza nammwe abaana okubeera bulungi. Mwebale engeri gyetutusanyusizaamu bannammwe abaana abawuliza eri abasomesa bammwe. Muwulidde bannammwe abaavaawo bwe boogera, biyinza okulabika ng'abasomesa abali ababalina abazibu naye basiima obugenzi. Bannammwe babagambye nti abasomesa babala
olabirira bulungi yadde kiyinza okulabika ng'abakangavule ennyo naye kikuyamba. Basaba mufune emikwano emirungi eginaabayamba amaaso. Omukisa okubeera mu ssomero emufuna ne fees bagyesimyeko. Bagamba obutasoma buli mu mabukulu. Kale mukozese omukisa guno mubeere bantu bakozi ekintu kino kyekiseera omwana muto ekisabuzo kya Eden ky'emyaka 25 wano wanendejje gombola y'emaki naye twalira wamu musanyusiza nnyo olw'entegeka ennungi yemuyolesezza n'okulabika obulungi bwe mutyo. Tuuse ku bwangazi obaolyawo ate tulikoma wano myaka emirala atujawuza golden jubilee. Saba Katonda amukuume. Wasajja omwami Chairman nawe tukusaba obeerewo ekijaguzo kya myaka 25 wano ku Eden ndejje Makinde mukombola ye Makinde. Namwe mulemba mwe akaseera kano sebungeri ofu omukulu tweyanzeege nja kusaba DJ weetegeke tugenda mu anthems ate tulyoke tugende Uganda wano ku mukolo gw'ekitabu ky'emyaka 25 Eden eno esukulu buli alina puleeri yonna eya kizimbe kino alina contribution yonna alina nga bwe batugabula keeke tujja kubasaba bassebo ne bannyabo buli muntu otuulewo tugenda mu kaseera ka kyamisana 25 nga tukuŋŋaanya ebyokulya kale buli muntu ajja kufuna naye buli muntu tofaawo wooli katusabe abawerufeya Obutassa abasumba abawerufeya bayinawo Zakoze ya myaka 25 wano ku Eden Secondary School kulembera musajja wa kawo ka Sempala Kigozi sajja lya bene naddala nekoboko gyendi kirala zakoze ya myaka 25 Uganda Wanawoli bamenya mutwe updates abagaba coupons sibalaba ate nga bombeetaaga bwe baba nga bawala baffe batabaffe bakwasibwe coupons ezo ate tulabe embeera bwetambula Omulangira wasajja yabadde omugenyi omukulu wano omukolo guno owa musajja wa Kabaka tulabe tuyinza okutwala ensigo eno ate ebeere ng'etunyumira asanyusa okulaba
abadde MC wa mukolo. Madamu Kate Kijaguzo kya myaka 25 tuli mu gombola wano eyemakindye mu ndejje. Outputs emiwendo tegitegeera. Gavumenti yali mu controllinga industry. Obulwadde bugenda buli kaseera bikinengamba wala kavuge ku nkoko zijja kunsuula eddalu. Kati essomero ne libeerawo emyaka ebiri okuva from 1996 nengenda nkole masters Makerere. By 1998 nengamba naye ebiyumba bino era bwemulaba mu katabo waliwo kyemujja okulaba ekiyumba ekyali ekyenkoko. Nengamba no okugamba Dr. Nkata oyo kati ye principal ye professor akulira mu Uganda Management Institute. Yali district education officer nampa Sekamatte yali deputy we ajetulabe bwe twabifuna ko yagamba bugambi waliwo nadda wali mwezi nga gwa 8 mwenda kati n'ekibala nti bwesitandika mu January ate akalenda ye ejja kuba empitako awo nenkubirira tuuka mu February awo nga ndi ready okutandika kisooka nasooka nemala okukkirizisa abaana bange yadde masomero malungi ngereka tugenda mu Kalindi ejje tukole ki tutandikire wano. Of course nasobola kukwata sente nziwa abalala ate nga nina omusomesa ate nina okusasula emisaala ate sente zezimu ate naye ngenda kusomesa nengamba nina okabajja wano era ekyasinga okunkola obulungi ate basoma bulungi era nga bwe muwulidde bonna balina amadiguli ate era bafuna first grade. So sirina kyenagula ntandika Katonda yanyamba ebintu bino si byangu nnyo naye mu 1999 nefuna UNEP Center oluliba lusitole ya lulala naye kubanga omusajja yajja n'atunula ekizimbe kino kyetwali twagala tuteekemu abaana batuliremu naye nga mulimu n'obutimba bw'enkoko nebanga nesempala noliko bitegeera nembaga ne basibitegeera kusinzi nabayisenga mulabe ade mulalu nembagamba siri mulalu nze njagala UNEP Center naye somehow ne bagimpa nga bambulidde ekyokukola tutandika netutambula esomero lino kalina tugenda kutandika kuzimba nzimbe kati kubanga tulina ekizimbe ekyawali tugenda kuzimbawo kalina egenda aggulu tekulako library tekulako computer lab wansi nga dining tugenda kuteekawo ekisulo by'abalenzi nakyo nga kyakalina nnya ekyawola nga kyakalina nnya kati nakyo ekimulabye kigenda kuva wali ku fensi eyo kituuke wano kino tukimenyewo bwe tunamala okuzimba kino bino tubimenye tukole green abaana benga beetaya bulungi nga otuuka wano nga essaawa ya kusoma nga bonna bagweredde muli tolina kyowulirayo nga tulaba na ku mwana muwumu. So gamba ekimu lwaki tugenze mpola nti nakulira mu bwavu naye nendaba ekitundu nga bwe kyali naye bwe naakola essomero ng'ate ab'omu kitundu tebalyagadde obanga sirikoledde ba mu kitundu nyinza obutafunamu kubanga babajja kuba wali wala nekigenderako nengamba noka ngende mpola so tutandika ne sente ntono nnyo tugenda nga tugenda mpola era kati ekitundu kigenze kikula kati nga naffe bwe tukula era abaana betulina ate basingawo ne betwalina kubanga kati n'abantu abaali bamufuna mpola kati bafuna sente basobola okukola kyokusasula kati bikule n'abantu bikule n'ekitundu kimaze ate era n'endejje tajja kuba kiwedde era kijja kuba kiwedde nga sente zetusasula zeeyongeddeko naye nga n'abali mu kitundu n'abazadde nabo beeyongeddeko enfuna era nga basobola ozisasula. So nze mba nakola community school. Kyenjagala okutegeeza abazadde kiri kimu nti abazadde mugenda ne muteeka abaana mu ssomero mulowooza nti kakati essomero lijja kukola byonna tikiriyo. Essomero tusomesa chemistry, physics, mathematics, history n'ebigenderako naye tujja kusomesa mpisa, tujja kusomesa bintu bya bulijjo, tujja kusomesa mbeera skills ez'omuntu omwana
zateekwa okubeera nazo kitegeeza nti abaana mubabeereko. Wano waliwo abazadde ekinnumira ddala n'omubuuza n'omugaa nti wali omwana tayagala kusoma tukoze tenagamba ze namubawa omwana mumusomese n'omugaa no tusooke tugenda empola oyagala abeere ki nga n'omuzadde tamanyi mwana kyayagala kuba kati ng'omwana naye kyamuleeta takimanyi n'obuuza omwana oyagala kubeera kindi simanyi omuzadde omu yaŋŋamba nti nze njagala omwana afune digiri nemugaa digiri ki tikasitaafuna digiri ogamba ebintu ebifaanana byo tebikola nze muzeeyi bwe yali ansomesa maama primary P1 to P7 nga buli lunaku nina okuleeta ekitabo n'akebera ebintu ebyo bukurosi obulimu oba kireza kyabutuuse ezo kiboko nezikulya n'olunaku obulmu bwennyini nga olwaliro lwe luba lwa musanvu bw'omuwa ebitabo oteeka okuba nga ataddeko nti nga musanvu gw'omusanvu birabimesa n'amanya nti kati wakoze era nalabanga waliwo byewakkoze yali teyasoma naye kasita yalabangamu ebiwandiike ngera kalekale so nga obesani headmaster ow'essomero eriddako n'amugamba someramu nebyawukana neziba kibooko oli bwakuvaamu n'agamba nti ate kakati olwaleero yasomye bubi nazo neziba kibooko kati ng'obeera ku ssomero nga olina okulaba nga weekuyiriza empisa muzeeyi ekimu abasinga bampita bogasi mikwano gyange ekimpisa bogasi kitono nnyo nze kasita ndabanga omuntu anyiganyira ebyekisibu nomuganda bogasi otalina muebiro kuba oli bwagamba nti oli musibu onyigira ki gamba omugambi webaze omusajja akuyamba akubuulira kyoli ate kati gwotabuli ekiraba muzeeyi nalwanako ku ssomero nenkuba omu ng'atidde omwana yali akoze ebikyamu era n'essomero ligamba nti omwana oli yakoze obulungi muzirayo eka muzeeyi naŋŋamba walwanye ekigo kati wetugattako gana amagezi aga basome ensonga neetereera naye abazadde sibe baliko era abaana bajja kubambaala era njagala okubategeeza eggwanga ery'omu maaso tumanyi gye liraga kubanga eggwanga ery'omu maaso yemiti emito akati bwe gyenaatuuka eringa yegamba osanga sibe ebizibu byetulimu kati ng'abatukulembera ndoza baakuzibwa bubi kuba tuyinza kungamba olwaleero gwe nova musiko noga nti bannange ekizibu kya Uganda bakulembeze kulwa banye ekizibu kya Africa bakulembeze kulwa kubukulembeze ate gwe n'obulwako kakati mbe sibitegeera kitegeeza naawe mu nkuzaayo wakuzibwa tolina mazima nga wakuzibwa obulimba obulaba ng'ekiri nnomo so awe wali eggwanga ery'omu maaso naye nga mu buli ngeri katusimbudde emyaka 25 egiddako abalibeerawo nejatula bw'oba otandisa essomero ng'essomero lyo limanyi ddungi ate lwaki otwala mu ssomero eddala ekiraba kitegeeza nti erino eriryo bbi kati otwala mu ddungi kiki ekyo kati bw'oba tosomeserezaamu babo nze nga ndeeta abange ne bw'oyagala otya sibaleetawo so kyenakola abaana bonna nabaleeta tutuula wano ntandika okusoma era bwe bamaze ndimagamba bwana ate sibakakanga kukuleeta abazzukulu naye bagamba ni muzeeyi twasomera wano naffe netufuna muguwa tusomesa ate okyaliwo nabano bwabano yantandikira bunyo kyali tebigiriza tukoma teeza gamba nti ozimbye enju nungi ate nosula nde nopangisa ate nosula kuyomuliraano tigiriyo sula mu njuyo nawe gyegyoyina ekiraba era bye bino byebiri mu nsi muno wasize omukazi omanyi mulungi ate kati ekikutwala ku mulala eki olina kyonna ekyombuuzi ekirala ekijaguzo eky'emyaka 25 ekya Aiden Secondary School wano gombola ye Makinde
myaka 25 essomero lya Hidden wano Gomala y'e Makindye Ndejje. Eno